olunaku olwaleero mukkirize tube nga twejjukanya ku ogwo omukolo ogutukwatako ffe ffenna abasiraamu abaliwo wano kati n'abo abagenze mu mikolo egya hijja gubakakatirako ddala nga kye kigambo kya udhiya, okusala ebisolo ku lunaku olwa Eid. Ebisolo ebyo bisalibwa kye bayita al udhiya oba adhahi. Ebisolo ebyo bisalibwa ge mateeka bye twagala okutunulako mu nsonga eno olwaleero. Okusala ebisolo okulamula okutya abaffe etteeka si tteeka, kulekakata ku baani, ku basajja, ku bakyala, ku baami, ku bagagga oba ku baavu oba bonna. Nga tunayingirira ddala mu musomo ba eri ayinza okugenda mu bwangu, ekigambo ky'okusala kino mukolo ogwatulaalikibwako Allah tabaraka wa ta'ala ne gussibwa mu nkolo w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu abakkiriza abamanyi ne bakyegattako nti mu butuufu gugwanidde. Ng'okulamula kw'okusala kiri sunna muakkada mustahabba. Bw'ogenda mu ahkaamu shar'iyya, mu mateeka agafuga shariya ataano ge tulinayo wajibu ekikakata ku muntu, ne tubeerayo ne haramu ekyaziyizibwa, ne tubeerayo n'ekya sunna, ne tubeerayo n'ekya mubah, nekitubeerayo n'ekya alkaraha. Kati kuno okusala kugwa mu sunna, wabula mu kiti kya sunna ezenywevu ennyo ezabula kata okubeera wajibu, zabula kata kubeera nti kitukakatako buli omu. Ekyo kiba kitegeeza buli yenna abeera n'obusobozi obusala, kirungi asale ekisolo ekyo, nga mu kukisala tuteeka mu nkola sunna ya kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okujjukira ekyafaayo ekya jjajja w'abakkiriza Ibrahimu alaihi salatu wassalamu mu kiseera awo we yalagira obuvumu obuwaayo ku lwa Allah. Ibrahimu yatukubira ekifaananyi ekyokuwaayo, ng'owaayo ku lwa Allah naye nga weeresa buli kyonna kyonna ekyebbeeyi ky'olina n'okiwaayo ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mu bimu ku biraga okweresa kwe kuba nti Ibrahimu alaihi salatu wassalamu okusala kino ekisolo ekyafaayo kiwanvu, basheehe bagenda bakinnyonnyola ku gundi, naye olw'okujabula muko akatono nti bweli asala omwana we Ismail ng'alagiddwa okumusala, Allah yamulagira amusale ku lulwe. Ibrahimu n'akissa mu nkola. Mu biseera ebyo Ibrahimu yalina omwana omu ng'ayitibwa Ismail. Ate si kugamba nti yamufuna mu buvubuka, kubanga omuvubuka bw'afiirwa omwana abeera n'essubi ey'okuzzaawo, naye omukadde akuliridde mu myaka ate ye bw'afiirwa kugamba ate ye anyolwa nnyo okusinga ono omuvubuka. Bonna baba bafiiriddwa omwana. Naawe oyinza okukirabako nti omusajja mukadde myaka 80, kubanga Ibrahimu by then yalina emyaka 86 we yafunira Ismail. Amufunye mu bukulu, mukyala we naye nga mukulu. Allah abawadde omwana kyokka ali bagamba bamusale.
bwe tudda ku mbeera eyaffe abaliwo ku kusaawa yakakati ne tuba nga abantu babiri baafiiriddwa, omuvubuka n'afiirwa myaka 18 oba 2 afiiriddwa omwana we, n'omulala muzeeyi myaka 8 10 n'afiirwa omwana. Kyokka bonna buli omu abadde n'omwana atya omu. Ogenda okulaba nga majority abantu abasinga obungi okusinga ekisa bakissa kwani koli omukadde. Lwaki? Bagamba nti ono omuvubuka akyalina chance ewasa either omukyalo omulala bw'abanga ono gwalina yali mu jje eryo limu oba okuba nga azaala omwana ki omulala, naye ate ono ye bamusaasira nnyo. Kati ekyo Allah tabaraka wa taala yayagala okkireeta kiryoke kitusomese ffe abagenda okujja oluvannyuma balina omululu ogw'ekitalo, ngeri ki gy'oyinza okweresaamu ekintu ky'osinga okwagala. Ibrahima yali ayagala omwana we mu bukakafu bw'okumwagala, ne mukyala we yali ayagala omwana we mu bukakafu bw'okugira ki bw'okumwagala, Hajara. N'omwana yali ayagala taata we mu bukakafu bw'okumwagala, kyokka nga bonna okwagala kwabwe olwagala lwe baagalamu Allah lwe lusinga. Nga Allah wagamba nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah, abakkiriza be basinga okwagala ani? Allah tabaraka wa taala. Nga ne bimu ku byekisanga okukiraga nti omwagala kwe kuwaayo ekyo buli omu kyasuubira nti kyekiyimiriddeko obulamu bwo, pulaani zo zonna zeetooloolera ku ekyo, naye n'obanga ekiseera kituuse okugamba nti kiweeyo n'okiwaayo. Lwaki ndeese ekintu ekyo? Kwagala kukulaga nti gwe nange n'omulala asigadde ffenna buli atasaze kisolo oba ateeteesiteese ku kisala si lwakubulwa, wabula bugayaavu munaasonyiwa okukozesa ekintu ekyo. Wabula bw'onookiwa ebirowoozo ojja kulaba nga kyekugamba tukwatagana nti ddala ekiŋŋaana okusala ki bugayaavu. Kino ekitundu kye tulimu Bugembe abasinga obungi bapangisa, balandiroodi be batono ennyo. Ennyumba zaako ndowooza etandikirwako eyinza kutandika mu mitwalo ng'ena kugenda waggulu, si bwe kiri? Oba zisukkawo? Etandika na mmeka? Mitwalo 4 okugenda waggulu. Buli mwaka kiba kitegeeza nti ofulumya emitwalo 48 nga ya renti. Kati omuntu ayagala Allah we nga sinatuuka eyo, revenue abaali bakozeeko mu byobusuubuzi, oli ayinza okusuubula ekintu nga kituukidde wano. Na mukwano gwange oyo yatuusa emmotoka kawishi emabegako wali kayingirira mu ggwanga obukadde 12. Yagenda okumaliriza eggwanga okuyingira okushipinga n'okukagula eri ebweru gye yakagula e Dubai n'okatuusa wano mu Uganda, n'omuvuzi yakaleeta nga naye amaze okuvaako, kayingira wano ku ttaka lya wano nkali mu bukadde 12. Kamaliriza ng'agenze ku musolo nga kamalidde mu bukadde 25. Kiba kitegeeza nti naawe yadde nga byokolamu eggwanga likugyamu omusolo ogusinga obunene, ogusinga n'ogw'ekyo kyewasuubula ne byekijjamu, wabula ate n'otofaayo ewa Allah tabaraka wa taala n'oweekubagiza nga bw'oli ki? Bw'oli omwavu. Nkugambye ekifaananyi ky'ennyumba ogitoolera omwaka emitwalo 48. Senga wessaamu omutima ogwagala okuwaayo n'ogamba nti buli lwe naawangayo omwezi kankifuule nga tteeka, nti buli mwezi gwensuula wali nkitwale nga tteeka, nkitwale nti renti yange ennyumba yange ya mitwalo 6, n'oggyako 2 n'ogissa wali, omwaka gugenda okuggwako ng'olimu abo basobola okusala ekisolo. Kubanga embuzi kati erabika obulungi osobola ogifuna ku mitwalo 2, ogifuna bulungi nnyo. Oba osuukaana bulungi nnyo ng'ate tokosezza nanfunayo. Kyusa ku baana abavubuka abagendako abakyakaze
olunaku lwakyakadde oli bwagamba nti agenze ko out ayinza okufulumya esente ezigula embuzi oba ezigula hafu y'embuzi kyokka udhiya bwetuuka n'olyoko weekubagiza nga bw'oli muki omwavu. Tetuli baavu wabula tetweteekateeka oba tukkirizaganyizza nga buli ali muno mu masijidi asobola okusala. Tukkirizaganya nga senga tugoberedde enkola type eyo. Waliyo masijidi emu si kibi kubaleetera ku kifaananyi ky'abantu abalala abaalaba ekintu ekyo ne bakirengera. Masijidi eri mu tawuni awo, masijidi Huda. Siri omu ku bayimaamu waayo naye nalaba ku sisitimu gye batambuza okulaba nga abantu buli mwaka babeera n'ebisolo bingi nnyo bye naye nga bivudde mu basiraamu baggwe abaawo. Essente ezo bazisonda buli lwajjuma. Buli lwajjuma buli omu alina peegi eyiye ne bamuteekako nti kati oleeseeyo 50,000 oleeseeyo 1,000. Ekiseera kino kigenda okutuuka waabanga zeetaagisa kutoopingako. Ayinza okuba nga kigenda okutuuka ng'ali mu mitwalo nga 15. Kiba kikwanguyira okusuulako emitwalo emirala emeka 5 weefubako kubanga oli kumaliriza. Tubeere nga abaddusi b'emisinde ab'emirundi. Wano odduka mpola mpola bwe bafuuwa wiiso n'ogira ki n'oyongeramu. Kati bwe bafuuwa wiiso ng'essente tezinnawera ogamba wali ne batunula ku gundi ku lisiti n'obuuza mbuzaayo mumeka okuwezaayo 2 nfune ekisolo. Either twegatte ku nte abantu 7 oba okubanga ngula embuzi nze omuntu kinoomu. Ojja kiraba nga okusala kujja kwanguyira. Naye buli lw'onoolinda biwere tezijja kuwera. Yensonga lwaki n'amayumba ago gemulaba abagazimba ababamu tebagizimbira ennyumba tebagizimbira mwaka gumu. Yasonda obusente n'agula puloti. Mu kutandika okuzimba n'amanya nti sirina zisobola kuzimba n'atandikawo ne kaluumu kamu akaggyibwa mu ttaka n'akakomyawo ku madirisa. Agenda okumaliriza ng'ennyumba egizeeki ewedde. Ogenda okuyitawo oluvannyuma lw'emyaka nga togimusaanyisa tomugwanyiza nnyumba eyo kyokka nga yagizimba mufune enfuna y'emu eyo. Abavubuka muyige okuseevinga ku bya dduniya ne bya akhira. Ku bya dduniya okoze otya okuva mu ddaala ly'olimu ove mu kipangisa. Lwanirira okuva mu kipangisa. Balandiroodi munansonyiwa abapangisa tebajja kuggwayo wabula kkiriza guno omugigi guno ogwasookawo okupangisaako gwo gufulume n'omulala gugire ki guyingire kubanga abo abafulumye era nabo bazaala abaana bagenda okuzaala be bagenda okupangisaako ate eki ennyumba. Kyova olaba tezidiba, dimandi yaazo eyongera. Kati naawe weeteeketeeke okuva mu luso olwo ofuuke landiroodi. Eyo tuyitidde wiitisi yagadde kulaga nti udhiya buli omu asobola okugira ki okusala. Amateeka agafuga udhiya. Tugambye nti kiri sunna okusala ekisolo ekyo naye abaffe waliyo bwe tunaasomanga nga tuleetamu ng'ekibuuzo. Kituuka ani alina okusala ekisolo kya udhiya? Asala ekisolo kya udhiya y'oyo musiraamu akyali omulamu. Twakugambye nti kiri sunna okukisala akyali omuki omulamu ng'alina obusobozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu mbeera eyo yagamba makulu ga hadithi nti omuntu yenna Allah tabaraka wa taala gw'aba wadde obusobozi falam yudahi wabula n'atasala udhiya ku lunaku olwa Eid oba ennaku endala eziddirira 3 eziddako ayyamu tashrik ezikirizibwa okusaliramu n'atasala fala yahduranna musallana. Ekisinga obulungi ne mu kujja mu swala yaffe ya Eid kyaliwadde kirungi naye asigaleyo kubanga olese ekinene olese ekintu ekinene kyogenda okufunamu empeera empitirivu ewaani ewa Allah tabaraka wa taala. Nakugambye nti tulina obusobozi ate oba sitaani etuyitawa mu butuufu erina obukodyo
okimanyi ng'eyinza okubuzaabuza ne kugamba nti tosobola nga atosobola. Gwegambye nti tosobola ku lunaku olwa Eid n'atoola essente ezigula enva batwalire maama w'omukyala we gwe yazaala, bamutwalire kiro nga 5, bamuteekereko n'obusente obunaagula ki emmere naki ogenda okumaliriza luli mu mitwalo nga 8 ne transport ogenda okugira nga oli mu 10, ate naye mwenyini n'agula ku lunaku olwaki olwa Eid, n'ogula ennyama, n'ogula soda, n'ogula n'ebiki bino birala. Kati biri ebirala biri byobaweeresa ojanjawaze ki nyama, janjawaza nyama osale. Abantu bano abawaka nga bamaze okulya ennyama eyo ate tebajja kubanja soda na biki ebirala bireke ogambe nti lillah, nga Ibrahim bwe yagira ki bwe yeresa lillah, nagamba nti mwana muwaddeyo kulwani kulwa Allah. Omukkiriza omulamu yoyo asala. Kati omuntu asala ekisolo kyasala an nafsihi ku lulwe, wa an ahli baitihi n'abantu b'omu maka ge n'abantu be. Kisale ng'oli ku nniya eyo, nsaze ku lwange ne famire yange n'abantu al mulimu mukyala, abaana, biki bonna kwoleetera nniya. Mu bantu omwo muyingiramu abalamu n'abaki n'abafu. Gwe kasita ogamba nti mu nniya yo nti nsalidde n'abantu bange, abaafa n'abalamu nabo baba bagize eki bayingidde. Naye okusala ekisolo ng'osalira mufu, abamanyi bakiteekulamu emiteeko 3. Asala ng'asalira mufu omugenzi. Oli ayinza okugamba nti njagala kusalira taata wange eyafa, oba muganda wange, oba mwannyinaze, oba mukyala wange. Abafu kituuka oba tekituuka. Mulimu embeera za mirundi 2 nga zo tezirina buzibu, wabula embeera ey'omulundi ogumu eyo eriko ki obuzibu. Embeera 2 ezitalinako buzibu, esooka yeeyo ey'okuleeta nniya nga bw'osala osaze gwe ku lulwo wa ahlika n'abantu bo ng'obagattidde wamu. Ekyo tekirinaako obuki buzibu. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam alumi yasala al-kabshayn, yasala endiga 2, n'agamba nti Allahumma ayi Allah, eno yange ya Muhammad n'abantu bani ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamala n'asala endala n'agamba nti Allahumma eno yange wa an ummati Muhammad, n'ab'ekibiina ky'aba Muhammad abatasobodde kugira ki kusala, abatalina busobozi busala. Gwe Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakusalira, otolina busobozi nga ddala tolina ddala mu bukakafu bwennyini, nga si byakwekoza, si byakatinko. Kati awo tukisimbula okugamba nti omuntu okusala ng'agattamu abafu, taata we yafa, maama wo, mukyala wo, naye n'omuleetera ku nniya ku kino ky'oli kusala, kituuka yes, bwe nniya w'omuyingizaamu naye ayingira mu bantu bo. Kati nebaayo okusala ng'osalira omufu munfarida nga kyeyawulidde, gwe toliimu tugeze osaze ekikyo naye n'oli omufu omulala. Omugenzi bw'abanga yakissa mu kiraamo kye, oli ayinza okubanga mu kufa kwe yagamba nti emaali yange thuluthu eyange, 1/3 ekyange kyeninako obusobozi nkikwasizza mwana wange fulani, wabula nkukwasizza tambuza bizinesi eyo osuubuze sente ezo, buli mwaka onsalirangamu udhuhiya. Ekyo kituuka ku mugenzi oyo buli mwaka ogire ki omusalire, kubanga kadi awusa biha yekiramira ate nga alama mu maali ki mu maali ye, teri eno eyammwe. Baseeka basomesa wano engabanya y'emmaali y'omugenzi.
nabiki ebivaako. Alwasiya mugezi kyabalaamye nti kino kyo kyange tulina okussa mu nkola byabagize eki alaamye okujjako nga bya haramu, naye ekyo kyo qurbatan ila Allah, kimwongeza ku mudzizawaani wa Allah wabanga yakiraama nti munsaliranga ate mu maali yange gundi kimu ekyokusatu oba ndeseewo akakadde kamu ako gundi yaba akazaazanga Muhammadi oba Abdallah kasuubuze oba omuzigo gwange buli sente zinaavangamu tugende kuba omuzigo, buli sente zinaavangamu omuzigo ogwo sigugabidde muntu yenna, temugugabananga wabula gwange ng'esente zinaavangamu zakunsalira ku lunaku lwa udhiya. Ekyo kituuka kikkirizibwa kubanga kuba kussa mu nkola kyeyamo eky'omugenzi n'eddaame lye okulissa mu nkola. Kati embeera endala eriko akabuuza yeyokuba nti kusalira mugenzi naye nga sirya mu maali ye ate teyabiraama, wabula genogamba nti kansalire taata ng'ate gwe tuwetaddeemu nobanga yekka gwe musalidde kabe kasinge naawe gwe tosaze kikyo, ekyo tekiba kirungi olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakikolako okwawula ku bantu type eyo ng'ate yabalina wabula yabagattira wamu mu bali abantu be. Alina abooluganda ab'okumpi abamufaako nga baagalwa nnyo gy'ali, okugeza yafiirwa mukyalo we Khadija, n'afiirwa ammi we taata w'omuto Hamza, abo baafa akyali mulamu. Hamza yattibwa, n'afiirwa abamu ku baana be, n'afiirwa abaana be ab'obulenzi bonna nga mulamu, n'afiirwa ab'obuwala bonna okuggyako omu. Senga kyali kikkirizibwa ye yali badde akitukulembera n'ayawula nti eno kino ky'abantu ba Ali Muhammadi abaafa. Kati agambira nti omufu bw'oba oyagala afune ku mpeera eri tomwawula wabula mugatte ku ggwe ne mu bantu bayingiriremu awo empeera zajja zifuna. Kategereka sibasiraamu bw'omwawula oba ovudde ku nkola y'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ate ekyo tekiba mustahabba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asala yagamba nti Allahumma taqabbal minni wa min ali Muhammad, ay Allah kkiriza munze ne mu bantu baani ba Muhammad. Shurutul udhiya, obulombolombo obw'ekisolo ekisalibwa. Ekisolo kyennyini bulombolombo ki obukifuga? Obulombolombo bulinga buna bwokka. Akasooka antakuna min bahimatul an'am, ekisolo kyetusala kirina okubeeramu ebyo ebirundibwa awaka, nga si kugamba nti birundibwa abantu kinnoomu abalina obusobozi, nti alina obusobozi bw'emmundu n'esseŋŋenge yalina okukirunda, okugeza nga abalunda embogo. Ojja kuŋŋamba nti oli bw'aba alunda embogo yo teyingiramu, kubanga terundibwa buli muntu yenna yenna. Ekimanyiddwa nti embogo yo si yakulunda wabula yakwerunda. Bano abagirunda obo shudhudh, babale bubazi, tetubagenderako. Wabula ebirundibwa mu maka mulimu eŋŋamiya, egyo tutalina wano, ne mubeeramu ente, ne mubaamu embuzi n'endiga. Ebyo bye basala. Kati gwe tombuuza nti ate akamyu tekaliiko yadde nga kalundibwa mu maka. Birina okubeeramu ebyo ebimeka ebisatu owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatukubiriza okubanga tulunda. Allah agamba nti walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ekigambo kye twagalamu
bahimatul an'am nti mulina okusala naye nga musala mu bisolo ebyo ebirundibwa mu maka nga bahimatul an'am mu lulimi olwarabu baba bagendereramu ebisolo ebirundibwa awaka bategeezaamu nte eŋŋamiya endiga n'embuzi biri ebirala byo tebiyingiramu kubanga kirireya nnyo okubirunda antakuna balagati sinna almuhaddad shar'an ekisolo kyetusala akalombolombo akokubiri tumaze okulaba byebyo ebirundibwa mu maka naye kirina okuba nga kiwezezza obukulu bw'emyaka obwo obukkirizibwa mu mateeka olwa hadithi y'ekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam esangibwa mu muslim agamba nti la yadhbahu illa musinna la yudhbahu illa musinna temusalanga okugjako ekyo ekisolo kiyitibwa musinna tujja kitegeera ekigambo kye bategeeza mu musinna kubanga kyawukana waliwo musinna mu ŋŋamiya kye bayita musinna mu lulimi olulunzi olw'ebisolo eŋŋamiya yeyo eŋŋamiya ewezezza emyaka emeka 5 ate musinna mu gundi mu bakara mu nte yeyo bewezezza emyaka emeka 2 ate musinna mu mbuzi oba endiga yewezezza omwaka illa in ta'assara alaykum fatadbahu jadhaa n'agamba nti wabula mubanga mukalubiriziddwamu musale eyitibwa jadhaa min adda'an mu ndiga ku ndiga eyo twakkirizibwa okukkamuuko akatono yeyo endiga etennewaza erina haafu y'omwaka myezi 6 kivola bakugamba nti endiga erina okuweza emyezi 6 naye nga fil asulu kyetaagisa byonna byonna ne bibanga ndiga mbuzi eweza omwaka naye bw'oba tosobodde endiga nga eri mu myezi 6 kugenda waggulu nayo gigire ekinga tekka wansi wa myezi 6 gisale ekkirizibwa olwa hadithi eri mu musilimu tumaze okukanyonyola nti faminal ibiri musinna eŋŋamiya eri musinna yeyeweza emyaka 5 eri emyaka 4 tebagisala eba ekyalo ente erina okuba nga eweza emyaka 2 eri wankusi w'egyo nedda embuzi erina okuba nga eweza omwaka bw'oba n'endiga bw'oba tosobodde ku ndiga sale eyo eweza emyezi 6 wama duna dhalika fala tasihhu ekikka wansi w'ekyo tekigwana naye tujja kutegeeramuuko wali abamanyi mubajja oluvannyuma enjogera yaabwe ku bisolo ku nte zino nga ente eri esobola okuwasisa ng'eno ey'emyaka 2 wewasisa ng'esobola okubeera olubuto nga nene ey'emyaka 2 webeera ki olubuto neemala neeweza ng'esobola okuweza obuzito obw'ennyama obufaananako n'obwene ey'emyaka emeka 2 kubanga ey'emyaka 2 eno ku zino ensoga enziki ebeeraawo kiro 8-10 eri nayo ne bagizuula nga etambulira mu gundi eyo abamanyi abamu bakikkiriza naye nga nkugamba nti ate bw'obanga ofunye ey'ebiri kyekisinga buki obulungi newankubadde nga abamanyi abamu bakikkiriza ku ziri zinusu bulaaya ŋŋamba nti naye ebeere ya myaka emeka 2 olw'okutambulira ku hadithi bw'oba yagadde kutambulira ku hadithi nga bwegamba naye emere kuweza myaka emeka 2 kategerekesa basiraamu tuli wamu emyaka tugimaze akalombolombo akokusatu antakuuna khaliyatan min al-uyub ekisolo kyetusala kirina okuba nga tekirina kamogo akakigaana okusalibwa
ng'obumogo obugaana ekisolo okusalibwa obubalibwa mu mateeka g'obusiraamu buli 4 obusigadde bwo tebugaana kisolo ekyo kutuuka. Akamogo kotajja kuwulira wano ako ko bwe kabeera ku kisolo kikkirizibwa okusalibwa, naye ate kimanye nti buli kisolo olwekibulako akamogo konna gw'ate empeerezi ezo zisinga ezoono asaze nga kiriko akamogo yadde nga akamogo ako tekakikaana kugira ki kusalibwa. Mu bumogo obutagaana kusalibwa, tugeze mu bumogo obutagaana kusalibwa yadde nga tunatuuka ku bumogo obugaana. Ensolo eyinza okuba nga ekisolo ente oba eki yalwana ne ginne waayo n'egijjako ejjembe nekuukako ejjembe erimu. Kati oli asaze ng'ente eriko amayembe 2 gombi aba akusinga mu mpeera, newankubadde nga naawe ekikyo kituuka kubanga okuva kw'ejjembe tekukikaana. Waliyo endala nga okutu ye yavaako, olw'okuba nti okutu taliibwa, kutu w'endiga oba ew'ente si gwe tugendereramu mu nnyama. Ekyo ako kamogo akatalina kibuzibu, naddala mulimu nga baasala musale bwe bati abalala kusaako bubonero erigi mu mafaamu gye bagiraki ze bazirundira obumogo type eyo. Kati ekisolo kirina okuba nga khaliyatu min al-uyub, nga tekirina bumogo. Katutuuke ku bumogo obutagwanidde obubeera ku kisolo ne kigaana okutuuka. Akamogo akasooka al-awra al-bayyin awraha, kyekisolo ekyo ekirimu obutalaba, ng'obutalaba bwakyo bweyoleka nga eitha kya ttulu oba nga kyagala kufuuka kya ttulu nga tekiraba. Nga n'obutalaba oluusi kiyinza okuba nga kyeyolekera mu kuba nti eriiso ekintu kyalikuba ne liyingira munda, oba ne lifuutukayo sengenge yakikuba eriiso ne ligira ki ne livaayo nga terikyasobola kugira ki kulaba. Oyo obwamuzibu bwakyo bugira ki bweyoleka nga ku saidi eyo ey'eriiso eryo tesobola, nga bw'oziba lino terisobola kugira ki kulaba. Akamogo kagaana ekisolo okugira ki okutuuka eri abamanyi abasinga obungi. Al arja ekirala kyekyo ekisolo ekirema, eitha kyakutuka okugulu oba okugulu baakuggyako, ekyo nakyo tekigwanidde kubanga kigira ki kisalibwa. Naye mulimu ekiwenyera obuwenyezi, nga kirema naye nga kiwenyegera. Ekyo kyo bw'oba tolina kirala kisobola okusalibwa. Naye kino kye tugaana kyekyo nti senga baba bitwala ku ttale okulya, kyo banne waakyo bakireka mabega eva, tekisobola kukompiitinga na bino mu kutambula. Ekyo kigaanibwa kubanga obulema bwakyo buba bwagira ki bweyoleka. Naye bwe kibanga yadde nga oba kiwenyegera oba kigundi ng'okugulu tebakugirako ddala kwe kuli, naye ng'ate ne mu misinde kidduuka na bino ebiramu, ekyo kisalibwa kituuka. Almarida ekisolo ekirwadde, albayyin maraduha, ng'obulwadde bwakyo bweyoleka. Kiyinza okuba nga kirimu omusujja, ebisolo nabyo birwala omusujja, ne guba nga tegukikkiriza kulya, nga tekyagala n'okulya olw'obuki, ng'obulwadde bukiruma tekyagala na kulya, tekikkiriza. Ne bw'oteekaawo ebyokulya tekirya, oba mazzi tekisobola kugira ki kunywa, ekyo tekituuka. Naye bwe kiba nga kirimu olulwadde naye nga kisobola okulya n'okunywa, ekisale kituuka. Waliyo ekirina obulwadde nga bwagenda ku skin, ku ddiba, nga bweyoleka, kirina amabwabwa bwa biki nga gakosa ne mu nnyama muli, ekyo tekigwanidde. Ne bayo ekirwadde ng'obulwadde era wabukebera buli munda
naye nga bwayonoona n'ennyama teriika, oluusi ewunya, oluusi kukola ki, ekyusa kkala, ekyo nakyo tekigiraki, tekisalibwa mu udhiya. Udhiya sala ekisolo ekiki ekirungi. al ajfa, ekisolo akamogo akalala akagaanibwa kyekyo ekikuze ennyo, ekikaddiye, ekisolo nga kikaddiye ennyo, nga ne mu bukadde bwakyo buli omu akitunulako n'akiraba nti olwakaddiwa, nga bwakizaalira oluusi bulwadde, naye nga si kirwadde, kyakozimba lwa bukadde, si lwa ndyambi, nga n'amagumba gadda kungulu gonna. Ekyo ekisolo kiba tekigwanidde. Nawe kityo ekirwadde oluusi kiyinza okuba nga kiriko amabwa, ebbwa eryo nga lirabika lyagenda munda, naye mulimu okubeerako n'akabwa akatonotono, ekyo kituuka. Ku kiri ekyakutukulwako ekiyungo, waliyo ekisolo okubanga kyakutukako emboobo, omukira, ekyo tukkirizibwa okukisala. Ente, bano abayana bamanyi okubisiba ku gundi ku mmotoka, yakisibamu omuguwa ne kikutukako ki, omukira, ekyo kituuka okusalibwa. N'ekyo ekiri nti kyo tekifaanana, mulimu ebisolo mu gundi ebiva eri nga bya Australia, eriyo ebisolo nga olaba embuzi yaayo tebeerako mukira eno emabega, naye ng'ate y'embuzi eyeetuuka olw'okuba nti bwe butonde bwayo. Kati ekisolo ekyasalibwako endiga eyasalibwako kyemuyita ekikira kyayo, awo butuulire bwayo, kubanga endiga terina mukira, erina butuuliro. Erina ki? Butuuliro. Kati gye basalako obutuuliro bwayo obwo nayo tetuuka, olw'okubanga obutuuliro obwo tubulya, ekyo ekisavusavu ekyo kirebeeta emabega ekyo nga kye basalako nakyo tokisala, kubanga ekitundu ekyo basalako kikendeeza ku nnyama y'ekisolo ekyo. Buli kyonna ekyavu, ente gye basalako ekintu, oba embuzi oba endiga, naye nga kye basalako kikendeeza ku nnyama gye tugasibwamu mu kisolo ekyo, eyo eba tekkirizibwa. Naye kye basalako nga tekikendeeza ku nnyama yaakyo, eyo egasibwamu abasazi, okugeza ng'emboobo y'ente, nebanga ente bakugikutulako emboobo, naye nga wano bwe bakutulako kyekino ekitundu kye basuula, si kino eno gye babaagira okumpikumpi, nga wano okumpi n'eggundi n'emabega waakyo nga bwe basalira kuli kwennyini, ekyo tekigwanidde. Naye baba nga balekayoko akatundu akatonotono okukoma wano ababaazi bwe bakoma, ekyo kituuka. Kati endiga mulimu okuba nga bagijjako akatundu eno ku kasembayo wansi, abalunzi babimanyi, akantu ako batera okukajjako ku ndiga, kagigaana okugejja n'okukula, ekyo kyo kiba kituuka. Kati mu kikira ky'endiga kitwale nti senga bayisa mu makkati waakyo, bayisa mu makkati w'ekikira ky'endiga, ekyo tekisalibwa. Naye waliwo bano be basalako abalunzi nga yagendereramu kisavuwale. Mu byo mulimu obumogo obw'okuba nti bakiraawa, ekiraawo kituuka okusala udhiya, olw'ensonga nti kino bye baalaawa ate oluusi tebabigiramu ddala, bisigalamu naye babikoza bukoza. Kati bagendereramu kusavuwaza ki kisolo, ng'ate naffe kyetugendereramu. Naye nakugambye nti buli kisolo ekibanga kiri ku butonde bwakyo buli origino, gwate gwaba asinga okusinga ono akisala nga kirimuuko obumogomogo obwo butonotono. Buno tubukkiriza ku muntu agira ki nga talina kiki kirala.
akalombolombo akokuna bulombolombo bukwata ku kisolo antudbaha fi udhiya fi lwakti almuhaddad kirina okusalibwa mu kiseera ekigere ekibalibwa mu gundi mu mateeka ng'ekiseera ekigere ekyokusaliramu ekisolo kyekiriwa kwe kukisala ku lunaku lwa Eid ng'abantu bamaze okusala salatul Eid kirina okusalibwa nga sola ya Eid emaze okugira ki okusaalibwa nga gwagenda okusala omaze okusala salati ya Eid oba mu kifo ekyo. Lwaki ngamba nti oba mu kifo ekyo ayinza okuba nga mukyala nga tagenda kusaala ng'ali mu nsonga ziri kati oyo amukyala agenda okusala naye nga ali mu nsonga ze ziri nga tagenda kusaala bali abo mu kitundu ekiki bamasigidi eya wano olumala eswala naye ekiseera kye ekyokusala kiba kigize eki kiyingidde alwaktu almuhaddad nga nebbanga ery'okusala ligenderere lisinga obulungi lunaku lwa Eid nga twakamala okusaala ng'enjuba tennagwa naye omala n'oweebwayoko ennaku endala 3 ezikkirizibwa eri oyo ataasobodde oyinza okuba nga wawatanyizza osale ku lwa Eid ne bigaana oweebwayo ennaku endala 3 zibayita ayyamu tashrik ennaku ez'okukalirira ennyama ez'okukaza ennyama baziyita za kukaza ennyama kubanga baaliwo baasooka bwe baakolanga leero kati byakyuka tekyali okukaza firiji zajja zifiriza balina ziroom eza ice ezikuuma ennyama okumala ebbanga gitirivu ne basobola okugitwala mu mawanga amalala agali gasobole okugasibwa nabyo bwe byali tebinnaba kujja ng'eno eremeredde okukaza nga baleeta tulakita nakugisenda nga teri bagenda kugira ki kubirya naye walilahi alhamd tekinologi yajja tumwebaza embeera etereka ennyama eyo nebanga weeri kati ebbanga ery'okusaliramu lyeryo obulombolombo obukwata ku musazi twagambye nti omusiraamu mu bimu kiba kirungi obenga yamaliridde okusala nga Dhul Hajji bwayingidde tojjaako njalazo teweesala nviiri oba okwejjako akooya ku mubiri naye abaffe senga amankikoze ndekeyo okusala senga oba okikoze nojjako enjalazo oba mukagenderevu oba si mu bugenderevu nozijjako ng'ate wali omaliridde okusala ekisolo ekyo kisale kubanga kyo kiri sunna obutejjaako lwoya ku mubiri kiri sunna tekiri farada kiri sunna akikoze akusinga okufuna ki empeera gwe asazeeko enjala naawe ojja kugira ki okukisala obudde bugenze waliyo obuuzobuuzo bwe mbadde njagadde simanyi oba kinaabayisa kitya obumu ku nsobi abantu ze bakola mu udhiya naye ndowooza abashehe bajja zisomesa olw'obutagala kulwisa nnyo tugende wa mu bibuuzo oba tubiyitemu bukwakwayo mulaba mutya tufune ebibuuzo tuyite mu gundi tuyitemu kubanga oluusi ebibuuzo byammwe biyinza okuba nga ate bigwa mu ebyo ensobi abamu ze bakola kwe kwewaanira mu kisolo kyasaze okukinyumyako mu ngeri y'okwewaana n'okwewaanira ku balala olw'obugagga nze gwolaba nsala mbuzi 10 n'okuba n'ekifuba nze ekyange kyenasaze tekimanyi mu kikyo mu ngeri y'okwewaana naye abalala babanga bakyogeddeko bakirabe nti gundi ekisolo kye mashallah kiri ekyono ate yo nene oba naawe n'okirabira mu mutima gwo naye nga si kyakwewaaniramu ekyo tolina nsobi obuzibu bwakyo okwewaana weewaanire kwani ku Allah tabaraka wa taala wabula teweewaanire eriki eri bitonde byo bitonde binno eyo nsobi eitha okwewaana olw'okusala obungi bw'ebisolo oba okwewaana mu kuba nti gwasinze okusala ekisinga okubeera ekyebbeyi kubanga n'abaabikola Ibulayimu teyakyewaaniramu
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye teyabyewaniramu ng'ate yasalanga bingi, era yasalanga ebisolo nga bingi. Ensonga endala ensobi abalala gye bakola dhannu sunniyatu mashi ala dhahri al-udhiya inda dhabhiha. Wali abamu abakitwala nti kiri sunna omuntu okukwata ku kisolo. Jangu mujje wano oluusi bafamire ye bonna bonna n'abayita tugenda kusala ekisolo kino, buli omu ajja agireki akwateko, buli omu n'akikwatako oba okugamba nti gundi ng'oli alina gwawadde amusalirewo nti jangu osooka okisiigeko okisiimuleko n'engalo, okugamba nti ekya sunna mu butuufu si sunna, si kituufu. Dhannu annahu idha lam yanwi al-udhiya qabla al-ashr fala yasih. Endowooza egamba nti kubanga kiri nti kiba kirungi oleete enniya nga ekiseera tekinnaba kutuuka, naye oli okugamba nti senga toleeta nniya tugeze twayingidde mu nnaku 10 eza Dhulhajji, waliyo abalina endowooza egamba nti bw'oba toleese enniya nga Dhulhijja tannayingira kati gwe tokkirizibwa kugira ki kusala. Ekituufu kiri nti wonna wonna woofunira okusala wooleetera nniya okkirizibwa eya udhiya, maadaama nga tonnakisala leeta nniya esala, ekiba kituufu. Era wetwekubagiriza n'ogamba nti ate saaleeta nniya ate n'alyagadde okusala wofunidde sente kiraki, hatta nga yidi ewedde, lunaku lwa yidi lumaze okuggwa n'oteebayo akasenteko, oba olina akusaddaakirayo embuzi njikusaddaakidde, gwe nawe n'ogamba nti oba nsaddaakidde ate saasaze, ate n'ennaku ez'okusala zikyaliyo, gwe sala kikkirizibwa. Mani ahal baitihi min as-sighar wal kibar min al-akhdhi min shu'urihim. Wali abamu olwokuba bagambye nti agenda okusala tojja ku mubiri gwo lwoya lwonna, oba okwesalako enjala oba okushevinga mu bitundu bye by'ekyama. Kati ekyo kikwata ku ono nannyini kisolo, nannyini maka, nannyini kisolo kukigula yekka, alina emizizo egyo, naye ayinza okugaana n'abawaka bonna. Temusalako mbuzi twaguze, naguze ki embuzi ey'okusala, temusalako njala, temusala gundi, nedda. Wasunna kikoma ku ggwe nannyini kisolo, omukyalawo nga ye mwennyini tagenda kusala oba teyaguze kisolo kya kusala, naye nga yeegattira ku kikyo, omukyala asalako enjala n'omwana waatu n'enviiri n'azisala, ate ne kituuka. Wabula kikwata kwani ku ggwe nannyini kisolo semaka, unless okuggyako ng'omukyala naye alina ate era ekisolo ekikye kyagenda okusala, oba omwana nga naye alina ki ekikye kyagenda okusala nga ye muki ng'omwana. Kategeerekese mu mpeera mwegatta, mu bulombolombo bali bavaamu, okafiiramu bw'omu. Kikkirizibwa omuntu okusanirira enviiri oba ekirevu, newankubadde nga ataalese oba osinga, oba n'osanirira mu nsanirira ki ennungi eteri yakulwanagana nazo bulwanaganye, naye nga bw'oba osaniridde oluviiri olwo luvaako mu kusanirira, gwe tolina musango, bikwata ku bali mu hijja bokka ebyo. Omuntu okulowooza nti embuzi tugeze egula mitwalo nga 2 nti kati nze nja kuwaayo ssente mu kifo ky'okusala nja kusaddaaka mitwalo 5. Mu butuufu ow'embuzi owa2 abakusinze gwe asaddaase essente, ng'ogamba nti kati nze kansaddakire abantu babafunire ennyama, nze kambafunire ki emmere. Gwagenze n'ofuna emmere okoze kirungi, yes, naye ono asaze akusinze mu mpeera. Ekisinga obulungi kyekiriwa sala, ate bw'oba olina ssente oyongereko emmere, byonna byonna ofunamu birungi. Bai'u shay min al-adahi, kizira okutunda ekintu kyonna kyonna ku udhiya
ekisolo kyosaze, oba oyinza okusala nti amayembe bagagala nnyo gwe n'ogajjako buli bisolo byosaze ng'ate gwakisaze n'ojjako amayembe, waliyo omusajja agula muno amayembe nja gamuguza. Oba okutunda eddiba, tyeddiba nti si nnyama, kati omuguzi w'amaliba oluyita nti jangu mpaamu ssente, ng'ate gwe nanyi nti kusala kisolo ekyo gwe wakiwaddeyo tekikkirizibwa. Wabula bw'oba gw'okisaddaakidde gw'owadde omutwe guno ogw'ente n'atwala amayembe ago n'agenda agatunda, ye talina musango, akkirizibwa. Oba eddiba lino n'agenda alitunda nga wamusaddaakidde, akkirizibwa okugira ki? Okulitunda. Naye ng'ate tomwekweseemu, mulimu abalala ababeekwekamu n'agamba nti kati kugenda otunde onooleeta tukagabane, awo naawe gwe aba atunze. Kyagala ng'okimuwadde mwennyini ne sente zivaamu yazikozesa yekka nga takuwaddeeko gwe nannyini kukisaddaaka, kubanga gwe nannyini kisaddaaka. Naye ono omulala gwe bawadde yakkirizibwa okugira ki? Okutunda. Mpozi ne mubamu abagaanibwa okutunda, yono gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa obw'okugaba ng'ebitongole. Kitongole bakuwadde ebisolo bya adaahi obisalire Uganda, kati gwe oba imaamu n'okwata ku nnyama eyo bampadde ente eno okugitwala gunti, naye nze sirina transport, bampadde ente 3, kantundeko emu ntuuseeyo emmeka? 2. Endala eneekole mu transport, tekikkirizibwa, kiri haramu, wakwasiddwa kutwalayo nte ziri, tokkirizibwa kukitunda. Oba okutunda ennyama nti nga bidde abantu bonna bonna bafunye, kati eneesigaddewo nange kaŋŋende ngasibwemu, naye ng'ate gwe bawadde obuvunaanyizibwa obw'okugigaba, gwe tokkirizibwa. Naye ono Abdallah oba Muhammad atalina kakwate na kitongole ekyo, atalina kakwate na imaamu oyo gwe bawadde obuwi, bw'amala n'alaba nti eyange empitiriddeko, ndi muntu bw'omu, ndi wano nina kilo 5, nina 2, ejja kunvundako, owaaye kanyitwale wali ku mudaala bampemu ssente, ngulemu ki? Omuceere, ngulemu n'ettooke. Oyo yakkirizibwa. Mubaawula abantu abo temunfuna bubi. Agaanibwa yoona alina akakwate ku kisolo ekyo, eitha nannyini kigula oba ono gwe bawadde obuvunaanyizibwa okukisala n'okukigaba. Wakadhalika aljazzaar, omusazi, wano wetugwiramu wali obuzibu, abakinjaaji gwe bayise egundi, nze simanyi kusala ku kisolo naye jangu onsalire ku kisolo kino. Kati n'obanga omusaala gw'omuwadde omugamba nti olunaasala gw'onojjako kilo 5 nga gw'omuwadde ng'omusaala, kiri haramu, tekikkirizibwa oba otunze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuma Ali okusala ebisolo yamugamba nti wa alla yu'ta aljazzaari shay'an, n'amugamba nti abakinjaaji, abasazi, ababaazi tobawaako kintu ku bisolo ebyo, wabula ffe tujja bakwatira mu nsawo yaffe tubawe. Abaffe bwe bamaze okulagaana n'omusazi nga tebirimu kakwate na kisolo, si byakuyita eribbali, kubanga oluusi waliyo abalagaana ng'ate naye alina olugezigezi, ali kulagaana naye ng'ate haafu y'omusaala omulala guli ku nnyama, ekyo tekikkirizibwa. Akola atya? Amugamba jangu onsalire, ngenda kuwa 15 ente yange, ate n'ekirala ogenda kutwalako n'ennyama. Olwo ennyama eno guba gufuuse eki? Musaala. Wabula tulagaane, ente ogisalira mmeka? Nti nsalira bwe ziti, annyamba nsaliraako ku 5, nzikiriza. Bw'amala okusala, bw'omala wali n'omuwa ng'ali kuwa eitha ow'oluganda oba omukwano oba ali omunaku omusiraamu, kikkirizibwa okumuwa, awo omuwe. Bw'otomumma n'ogamba nti abagambye omusazi gwe togenda kukwatako, omusazi musooka kulagaana, ogenda kunsalira otya? Sente bwereero, nyamba oba bya sente, bwe ziba sente mmeka? Tiwe ziti, n'obanga ogenda zimuwa. Ayinza n'okuba nga akusalidde ennyama nti ojja kunguliramu ennyama, ate eyo ogenda n'ogigula ku mudaala
n'ogimuleetera. Kati omulimu guno bwe guba guwedde n'ogamba nti ne ku nnyama eritwalako n'ayingira mu bali abafuna ku nnyama mu basiraamu n'abatali basiraamu n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano, kikkirizibwa omuntu oyo okutwala ku nnyama eyo. Wali abalala balowooza nti okusala ekisolo obudde bw'ekiro tekikkirizibwa. Bwe kiba nga kikyo kiri mu mateeka, oli ayinza okubeera mu lusaagaatirwe, musajja wa ŋŋendo, ate obudde buzibye, okukisala ekiro nti enjuba emaze okugwa. Si tteeka nti enjuba erina kubeerako. Enjuba neweebanga egudde byenne ebiseera bya kiro okisala, naye nga senga kiba mu mateeka nga si kibbe, nga ne beerosi bwe banajja ne bakubuuza ebiwandiiko birina ebikwata ku kisolo ekyo, kisala ekiro tekigaanibwa. Kukisala kiro tekirimu bwa haramu bwamu. Dhannu annahu idha kana lirajuli zawjatan, mulimu abalala abalowooza nti bw'abeera omusajja nga semaka alina abakyala babiri, alina amaka abiri, kati bw'aba asala embuzi oba ensolo asale embuzi meka? 2, kubanga alina amaka meka? 2. Nedda, osala ekisolo ekimu kikumalira. Naye bw'aba alina obusobozi obusala ebyo, bw'okisala nga si tteeka. Bw'oba olina obusobozi obusala embuzi 2 zisala, naye nga si tteeka, okkirizibwa yadde olina abakyala 4 n'osala embuzi etya? Emu, ate neetuuka ku bantu bo bonna bonna. Engabanya ya udhuhiya gye tusembyayo nayo. Udhuhiya eno kisolo kisalibwa si kikyo, kati nanyini kikuwa Allah tabaraka wa taala, nanyini kyo gwe wakiddiza yena yalina yamanyi ekirina kugabibwa kitya. Era obusiraamu bwayimirira ng'ekisolo kino kiteekulemu emiteeko, kyateekulamu emiteeko emeka? 3. Omuteeko ogusooka gugwo gwe kyalibadde kirungi emiteeko egyo obe ng'ogyenkanyankanya, naye bwe kiba kiganye okwenkanyankanya tekirina ttabu, naye nga ekisinga obulungi kwe kubanga gigira ki? Gyenkanankana. Omuteeko ogusooka gugwo n'abantu bo, famire yo b'okolako. Omuteeko ogwokubiri guno gw'okukkirizibwa oguwa ku b'eŋŋanda, abako, ab'emikwano, bonna bonna, basiraamu si basiraamu, baliraanwa. Ku muteeko ogwo ogwokusatu okukkirizibwa gubawe gubasaddaakire ku bantu abo. Senga baba tewagwa mu bali ababo nga toli kuwa mwana wo, toddiramu guno muteeko ogw'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ne mubeeramu omwana wo, kubanga omwana wo kakatako okugira ki? Okumuliisa, oba mukyala wo oba taata wo. Naye bano bamuganda wange baani bayingira mu muteeko guli okumeka? Ogwokubiri gwe tugambye. Omuteeko ogwokusatu gwe gwo fuqaraa'ul muslimin wal muhtajin, abo abasiraamu abateesobola bw'oba osaddaakira. Omuteeko ogwo ogwokumeka? Ogwokusatu. Gugugwa abasiraamu piwa. Bw'otoddira ate basiraamu bano bananyini nnyama, omuteeko ogwawe gw'oba ofunza, tugeze embuzi evuddemu kilo 10 n'oggyako, oba kilo 9 ekinaayanguwa, n'oggyako kilo 3 ezo zizo n'abantu bo, kilo 3 ne zibanga ze zirina okugabibwa bano ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Ate bw'ogira n'ogamba nti ate bo bangi, eri n'olekayo bwa kilo 1 mu bagundi, mu bafukara, mu baavu, tekyalibadde kirungi. Ekisinga obulungi wakiri ofunza emiteeko gino emirala giri 2, naye nga guno ogw'abantu bano abaavu bafunye ekyabwe ekibagwanidde. N'ekirala si kikyamu nti ekisolo kya udhuhiya tebakitemaatema, ne gundi ne aqiika, amagumba bagatemaatema, batemaatema. Wali awagira nti balina gifumba nga nnamba si bwe kiri, esobola okutemwatemwa mu ngeri yonna yonna gyoyagadde etemwetemwemu. Ndowooza okujjako ngeri alina kyabuuza, bwe njagadde okubanga mmaliriza nabo, kibuuzo kimu 2 tutambule biidhnillahi taala.